Hello, muli mutya? Asuubire muli bulungi. Root One Strike ntuuse ne video endala ng'eno egenda kuba ekwata ku privacy. Video yaffe eringa esoose nga bwe nabasuubiza nti tulina channel endala bagiyita Shrike Linux, Shrike Linux Uganda. Kandabe wano oba nsobola ogifuna, bagiyita Shrike Linux Uganda, yeeno channel yaffe endala. Kale olunaku lwa leero waliwo abambuuza nti ensonga lwaki sikozesa Apple device oba ekintu kyonna kyonna ekiri Apple related. Olwa privacy tugenda kwogera ku privacy ne security. Ebiseera ebisinga owulira Apple yebrandinga nga tugambe nti aba Apple bagamba buli wowulira Apple that means privacy and security. Naye sisuubira nti oba privacy tugenda sooka ne privacy. Privacy etali cyber security. Privacy yo nga yo. Okay, kannyonnyole. Cyber security etegeeza nti olina software gw'okozesa naye ng'olina abayambi abakuyambako okubaako bye bakutereereza mu eyo operating system oba mu eyo software, era oba tolina ky'obakweka. Wekituuka ku privacy yeggwe kennyini essimu yo eripootinga gy'oli oba computer eripootinga gy'oli, teripootinga walala wonna. Kati kye tugenda okusomako olunaku lwaleero bagenda kiyita client side scanning. Nga client side scanning ye AI technology eyazimbibwa mu ssimu oba ezimbiddwa mu ssimu nga eyamba Apple okubanga enoonya content mu ssimu yo ng'esobola okunoonya content ali mu ssimu yo oba bifaananyi oba ki kyonna kyonna ekiri mu ssimu yo, bwe kiba nga tekituukaganye n'amateeka ga Apple terms and condition, nga esobola okukiroopa ku mukutu gwayo oba ku kitebe kyayo n'ebabuulira nti kubanga eba ecommunicatinga, waliwo computer ezicommunicatinga n'essimu yo, tugenda kiraba. Kati eyambako okuwuliziganya okulaba ekiri muno ddala kituukaganye n'omutindo gwa Apple. Tugambe nti olina ebifaananyi, olina content ali mu ssimu yo, aba Apple ddala bamukkiriza okubeeramu, kye tugenda okulaba ekyo. Era bo nga bo balina banned list eriko ebintu bye yabanninze. Kati oba okirina mu ssimu yo nga bakiflaginze as it is in a banned list, baba basobola okubaako gundi steps ze bateekinga okuba oluusi kuloopa, oluusi okukola kimu kye baagala, kubanga data gw'olina oba content gw'olina tebamukkiriza kubeera ku mukutu gwabwe. Era Apple bakiteekamu kino ekintu, bateekamu AI eno nga bo baagala okubeera nga beeyisanga tugambe nga activist organization, okubanga baprotectinga abaana, wabula ebbali waakyo ng'ate birala bibali okukola. Waliwo kye tuyita CSAM kikwata ku baana. Kati bakuleetera ekintu nga bakirimbise mu category endala naye ng'ate kitegeeza kirala, bwe batyo bwe bakikola. Kati
Nekirala nti kati olw'ensonga nti ennaku zino tulina ze tuyita encryption ku internet, tugambe nga HTTPS, encrypting data on internet. Ne tuba ne platforms ezimu gye nsobola okwogerako bagiyita Tutanoda oba Session oba ProtonMail. Zirina encrypted method etakkiriza muntu man in the middle okubanga ogi interrupting, tugambe nga ogi retrieving oyo data. Kati ate nga government ezisinga obungi n'ebitongole ebisinga baba byetaaga oyo data okumukozesa. Kati ne bwekito bwe kiri nti ne Apple baali baagala okwaccessinga okulaba ebintu ddala ebiri mu ssimu yo by'okozesa, kubanga kino kirumya nnyo omutwe governments ezimu, naddala gavumenti ze bayise Five Eyes, tugambe US, UK, Canada, Australia and New Zealand n'endala zonna, naddala ezo eziri mu kusubscribinga wamu ne US ziba zeetaaga okufuna oyo data naye nga tebalina bwe bamufuna olw'ensonga nti ali encrypted. Kati ne kino gundi kye yakola Apple ng'eyagala ebeere ng'esobola okuretrievinga oyo data, era eyo method gye yakozesa okuba nga bazimba AI ng'ezimbiddwa ddala mu ssimu. Kati nga wekugambye nti eno AI yejajinga content gw'olina ku ssimu yo ne reportinga ku kitebe kya Apple okulaba nga atuukaganye n'ebintu bye baagala, oba tugambe bo mu kwekwasa kwayo beekwasa nti nno baprotecting abaana, naye ne baba bagamba nti baprotecting abaana ekitegeeza essimu yo tekyali secure, tolina privacy, kubanga eno AI ezimbiddwa ng'esobola okucommunicatinga ne servers zaabwe oba ne computer yaabwe eri ku kitongole okulaba ng'esobola okusikaninga buli kimu ekiri ku ssimu yo okukiweereza. Bo nga beekwasa balina data gwe baagala okuggyamu okukebera oba omulina nti balina ban list, naye nga mu actual sense balaba buli content kubanga takyali encrypted olwa AI ezimbiddwa. Ate abantu abasinga bagula Apple nga beekwasa nti twagala eyo AI, twagala simu edduka speed. CPU eri mu simu ya iPhone ezimbiddwa ku desktop tugambe level, nga edduka speed yemu n'eri n'ogyosobola okurunninga tugambe ng'okozesa laptop. Kati abantu kyebasinga okwekwasa ekyo, abantu beekwasa nti eri simu edduka speed, eri essimu erina storage ku yo ne ku cloud, ne beerabira nti ekiteekesezaamu eyo CPU okubanga edduka speed, AI ebeere nga esobola okubaako ebintu byekola ng'essimu tesikatidde, tugambe tefreezinze oba tehanginze, ng'esobola okusigala ku speed yayo ng'ekola, naye nga esupportinga AI okubanga erina ebintu byeyagala. AI gye ngamba bagiyita client side scanning. Kati bakozesa CPU eyo okubanga edduka speed eyanguwa okuprocessinga data okumuweereza ku kitongole okubanga balaba buli kimu kye beetaaga okubanga balaba. Kati ng'eno essimu yo olwa CPU ey'amaanyi esobola okwekolera ebintu byayo, eyo AI gye ngamba esobola okwekolera ebintu byayo in the phone, mu ssimu mwennyini nga terirayinze ku kye tuyita central computer eri ku database, tugambe eri ku headquarters. Kati ne processinga ebintu byayo n'eryoka ebiweereza, naye weba ebiweereza ebiweereza mu ngeri ya hash eno
mwe zinyumiza mwe zitugambe tulina kye tuyita handshake oba encrypting. Nti obeera ne hash naye nga yeetaaga encryption. Naye encryption eyo ng'eri ku machine ndala oba ng'eri ku computer, ku central computer endala. Era n'ensonga AI nti eno AI eyambako tugambe eno hash eno eyamba nti hash tosobola kubanga generating okufuna okuretrievinga data yaweerezebwa, kiba tekisoboka. Era ne hash eno tesobola kubeera reverse engineered kubanga oba tosobola kufuna data yennyini. Naye zino computer zino tugambe simu yo eya Apple eya iPhone oba ne central computer zonga zo zisobola okumatchinga, zisobola comparing eyo hash ne zisharinga encryption nebanga esobola okubeera encrypted. Wabula tewali man in the middle asobola ku obstructinga oba asobola ku retrieving oyo data. Wano tewali man in the middle. Computer zino zenyumiza ziweereza data okwenyumiza tugambe handshake oba tugambe encryptinga comparinga data oyo okubanga zimusumulula. Era weziraba eno ash eri ku Apple device we matchinga ne ash eri ku central computer kasita zimachinga awo data eri basobola omubikula era okumulaba. Hashing bweto wetegeeza oba data in hashing bweto wetegeeza. Era ne wekito wekiri nti platform ennaku zino tezikyatereka original password, zitereka password eyo mu hashes. Tezikyatereka kubanga ziba ne database eyo hash mwebe etegekeddwa bekito wekikola. Era zonna ziba zisobola okumachinga nga zisobola okuwuliziganya ne zimachinga then data kyovola abantu oteekamu password nekkiriza. Ne password ogiteekamu nga temachinga na hash eri mu database eba tesobola kumachinga. Era kireetera zino process okubanga ziri immune, ziri immune okubanga zicrackingibwa olw'ensonga nti zeetaaga comparing. Tosobola oba tosobola ku retrieving oyo data woba toyina hash wezibanga tezisobola kunyumiriziganya oba tosobola engeri gy'okuretrieving oyo data oba ne password yo gy'oba otaddemu eba tejja kusobola kukola. Kati bo ng'aba Apple bo bagamba nti bo balina data yenga ye abaningiddwa okubanga tatuukaganye na mutindo obanga abusing abaana abato. Kati bo bagamba nti balina database keeping oyo illegal content. Kati wewa bakozesa zino AI ne central computer ziri cognizinga characteristics oba eneeyisa yono data waba amachinga then nti ne bakublockinga oba sikyekyo ne bakulopa eri government ekutwala mu ensi nti olina ebintu ebitatukaganye na mutindo tugambe olina ebintu ebiri illegal mu ssimu yo. Ebyo byonna oba oyagala obimanya fangayo bw'obanga ogula Apple yo soma terms and condition ojja tegeera bye nkugamba. Abantu bano bakuwa pages of terms and condition nga page nnene
nga ne wosoma otya tosobola bitegeera biri mu tech language ne oba ng'oli tech tojja bitegeera kubanga bingi kyetaaga kutuula n'osoma n'otegeera ddala we tutegeeza kyova olaba nti terms and condition tosobola zimanya nga tolina looyawo kati abantu abasinga tetuba na balooya just ogula simu ng'oteekamu encryption zo nga otandika kukozesa simu tosomye terms and condition ku makya bakeera ne bakusiba olwa data gw'olina mu simu yo ate ng'ogamba nti gavumenti yansibidde bwereere naye ng'olina ebintu Apple byekuloopye mu gavumenti yo nga yo yennyini yeekuloopye kati eno central computer nga we nkugambye nti ziba zenyumiriziganya zigeneratinga kye tuyita signature eno signature okusinziira ku ono content ali mu simu yo ali illegal oba ali banned ku nga bwe bagamba eyo signature nebanga eteekebwa buli simu buli Apple eri mu nsi muno ng'eteekebwako bagenda baziteekamu ezo signature kubanga wano oba okomparinga hash zino signature zirina okubanga zifaanagana okubanga retrieving oyo data era n'ekirala tosobola kumanya bo data waabwe bamusayininga batya bakozesa mechanism ki kyova olaba nti wali third party esobola ku retrieving oyo data naye nga bo mu kukikola bakikola ne bakiweereza amasimu ne bakipasinga ku masimu ne babanga amasimu gasobola okubanga retrievinga oyo data esimu ng'esobola okuweereza oyo data bekitowe kiri ate n'ekirala nti iPhone oba Apple gadgets zonna ziri closed source ku kino closed source kyentegeeza nti tosobola kumanya kiri mabega back end code ki eri okuraninga olw'ensonga nti eri closed source teringa wano Linux nti Linux osobola ogikebera paka mu kano n'omanya erunning etya ekozesebwa etya tugambe oba olina Strike Linux yange oba ng'olina Strike Linux oba ng'olina Arch Strike oba osobola okumanya data ono oba osobola okukebera n'omanya processors zidduka zitya processors zino zirina biki ebirwaninga munda oba osobola okimanya kubanga kati wenkulaga wano ku computer nembaako gundi wano gyembikula terminal kambikule wano terminal mbeeko kyenkulaga nti wenteeka wano ekigambo htop osobola okulaba ebintu byonna ebirwaninga wano osobola obiraba osobola okumanya code zonna ezirwaninga era osobola okugenda munda nyini mu computer n'ogenda ng'onoonya file ku file ezo no file bw'oziboozaga ozisanga ogenda mu root file zino eziri wano osobola okugenda ng'okebera emu ku emu kubanga it is open source olina eddembe okukola buli kimu ky'oyagala kati ekiri ku Apple nti eri closed source tolina ky'osobola kulaba kyonna bekitowe kiri era tolina muntu ne baba waliwo code ezirunning nga tosobola kumanya n'ekirala nti AI yo eri mu simu yo tebimanyi data oba criminal behavior eza data gw'olina mu simu kyeki yo talina kyemanyi just yo omulimu gwekola ye tebirina nti bino invading privacy oba ebyaki oba security tebimanyi yo kyekola kwe kuweereza ebintu ku central computer yo nebanga esobye amateeka gonna gali ku central computer wabula tegali ku simu yo tegali ku iPhone tegali ku Mac OS ebyo byensobodde okubanga mbanyonyola ku privacy n'engeri nti lwaki sikozesa Apple oba iPhones tulinde video endala nja kuba mbanyonyola ebirala
kale mubeere bulungi, mweraba.